nze muwanguzi nga ndi wala na Bwanyanjude nkolera ku kitebe ky'operation Reconciliation. Ekitu kino kyava mu kusomoozebwa era ekirungi ambasada Abibu akiraze. Nzijukira Honorable ayinza okuba takyajjukira naye wali ofeffette esinga eyo nga nange nyingira mu operation Reconciliation. Emikisa wagijja ku St. Joseph simba ojjukira obulungi. Ekijaguze Busunju St. Joseph ziyinza okuba ennyingi mu Mityana. So n'abakungu abatukyazizza wano era Honorable bimu ku byenjagala okuloopera ne Minisita wa Local Government kimenyi nti omugugu gwaffe gwe bwatukwasa gwa PDM kunoonya abantu abo abatannakwata ku lupiya. Nolwekyo nze bakamanda yonna gye bali mu ggwanga mbakuutira ekintu kimu, tebabeera RDC nga yaawulira akolerera bagagga abasengula abantu. Gwe muveeko tutegeeze Kampala, tutegeeze ab'e Kampala abalonda RDC oyo. Gwe tutalinaako buyinza ye Meya ne Rosifa ibo kubanga abo bakama baabwe bo babalinze mu 31. Kati kiri gye bali okukkiriza akolerere abalonzi, naye omuntu nga RDC ali mu office ya president, Diso ali mu office ya president, Operation Reconciliation eri mu office ya president. Ntera okubuuza ba coordinator nti obuzibu buvaawa bubeera nga gwokwata eno na RDC n'akwata eri bwebuba nga tebuva ku mmwe abantu. Ekirungi nti nga commissioner waffe agenze ow'ettaka babayita ba civil servant. N'ekineewuunyisa ono Meya bw'abadde ayogera agambye nti ate bafuuka ba civil boss. Ekizibu kirina nnyo ne mikwano gyange nga Professor Asa ne muganda wange Mukunda ne tiimu eyo nga bwe batudde nti bo ate balwanirizi ba ddembe abalala beyita ba civil activist. Naye Chief Coordinator yatubuuza ekintu ndoza mwaka gwa 2017 yabuuza nti abantu bano bonna be tuyamba President byatusindikamu okuyamba bali luddawa mu nteekateeka eno. Chairman eyatwaniriza wano sooka oyimirire. Lwaki ba chairman temulina nsonyi ne mubeera nga mukola endagaano esukka mu emu ku ttaka abantu lye bagula 10% ye babonyabonya oba? N'ekirungi Honorable Minister waffe nti tusigaze ennaku ndowooza 2 nga munnya. Kati namwe abalonzi kiri gye muli okukkiriza mulonde ssentebe gwe mufaananya endowooza oba abalumirirwa. Okubanga nabadde mbuuza Hajji Nadduli twawadde nga tutandika wano ne muganda ye emirembe gyammwe gyaba gitya okubeera nti nno tewaalingangawo okukoloboza n'ennaku zino mu abazeeyi oba okyalina mu ddiiro nga abaana batunula bagamba Hajji Makina woono gwe yalonda anaatukkiriza okusala mu ttaka. Temwongeza ku bibanja wabula mufunza buli omu agamba tusaleesalemu. Singa Hajji Makina oba Hajji Nadduli yatunda biki bye mwaligabanya? Ekintu ekyo kikyambobbya omutwe kubanga ate nze nange Honorable nange ndi mu bantu abakaaba era simayira ndifandi oba erinnyamba kubanga ffe twesanga nga twali ku ttaka lya Samuel Mukasa muleeta Pamba n'ekika kye oba n'ab'ekika. Samuel Mukasa ali wa kika ki Makinawa? Nidde mu byafaayo bye bwogenda okumusomako. Yali wanseenene kambafundizeemu. Ndoze ekyo Hajji akitegeera nti obulemezi bwonna bujjudde banseenene. Naye yalina eddala bagenda okumaliza nga balyogera nti yali mutabani wa Mpagi. Naye ffe twesanga ng'ekyalo tumanyi nti twali ku mayiro ya mukungu
bamuyitanga Lattima ndowooza Lutwama nasikirwa Sendawula naye ababiri abo oli Lutwama bwe yafa Sendawula teyatunda bajjajjaffe bamanyanga nti bali ku ttaka lyeyo naye bwafa yandibadde Sendawula abaana ne bagamba tusalemu ekyalo ne bakisalamu kati tuli eyo kino kyabadde agamba nti abantu tubawa ebyokukozesa n'olwokuba tebalina land security buli omu agamba nti abunkeeredde ebyo mu biyipa ngenda bisimbawa ng'ekifo kino bwe bakiraze Kisitu akolerera Ssale kati nange nababuuzizza tekasa kirungi abadde agala obbagula aleese ofiisi wano nemba musookayo mwanje ensonga zammwe naye tebagenza okubyanja wa minisita nga mbiraba ebintu birimu amakoona birimu balooya bakanso baluti aliwa bameka wano nga wasoma obwalooya bannange muyambeko tamu balina eryatuleese naye agamba jjajjaawe yamuwa ekifo ekyo ekkuba lizibye naye nga gyazibye waliyo abantu eri nebuuza olumu nenga nti kuffe ffenna Bushman wali otuuseeko ewuwo nga tolina woyise oyita mu bibanja by'abantu bameka kati singa bo baba nga bagaddewo nga bagamba nti wano wange gwoba onooyitawo okutuuka ewuwo naye omuntu agula ettaka n'asalawo naga nti mugire okukakana ngewa DPC ono bamutwalidde criminal trespass nga ye akwata muntu RDC agenda okujja nga omusajja omunaku bamuzibidde ekkubo omusajja ateganye n'ekintu okumala emyaka 2 naye nagambye Haji Makoona kino ku luno tulina okukifiirako omusajja yazze n'ebifaananyi bye omulala aga nti gwe nebona ogende wa boss nze boss wano naye nga pulezidenti bw'abawa amabaluwa abagamba atya mwe ba DC kitebagoba abantu ku ttaka njijukira Honorable nga tuli mu trek ekintu kyeyalina kyebaali bamugamba nti ab'ebibanja Owners Association sibe ba association yaffe eri eyo naye Katonda ebintu talyanguze naye amaliriza ne baga nti ekintu ky'ettaka kikwate era mukama waffe yamaliriza nga nti kisigalemu kitegeeza kulabamu omulamu kambayozeyoze bakama bange baminisita nti mwakwatiziddwa obuvunaanyizibwa temwagudde mu bintu Honorable Balamu wabula mwakwasiddwa obuvunaanyizibwa obugalo n'ebyo olw'ensonga nti wali mbadde nsaaga busaazi obudde tulina okubeera nti leero Lwakutaano enkya Lwamukaaga tulina